kitalo ddala naye neewuunya babbuloga abamu naddala ku Facebook eyo ku mikutu egimu oli afiiriddwa Mugandawe naye ate mwe ne mutambuza amawulire nga mulaganga Lumbuye yennyini yafudde nedda si bwe kyabadde amawulire amatuufu njagajja wano ku SMX Media naddala gwe yasubscribinga edda ku SMX Media okimanyi bulungi nnyo engeri gye tukikolamu wano eno mawulire ga nnaku nnyo ge twasuze nago ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ekyokufa kwa muto wa Lumbuye Fred ffenna gwe tumanyi obulungi teacher yes amawulire gazze nga si malungi neera ne gakuba abantu bangi nnyo enkyukwe lwakuba details tezinnaba kubeera nga zivaayo bulungi nnyo neera nga abantu bonna balindirira ki ekigenda okubeera nga kiva wa teacher Lumbuye kubanga yabadde nga alabula abantu abamu ku ndya yaabwe gye balina okubeera nga bali obutabawo obutwa naddala aba bali mu limelight naddala mu side ya politics abadde nga alabula abantu bangi bingi byazze nga ayogera ebimu ne bituukirira ebimu ne bitatuukirira naye nga zenga alabula mu ngeri efaanaganako bwetyo so teacher Lumbuye teyeetaaga kubeera nga ayogererwa nnyo naye nga amawulire amabi agaliwo gali nti Mugandawe ye Bambi kati zembuyaga ezikunstanira tusaba Mukama Katonda amulamuze ekisebe byonna byonna ebyamusobako asobole okubeera nga abimusonyiwa updates nga making sure mbunzi kuleetera waneeno ne Lumbuye kyagenda okubeera nga ayogera nakyo ngenda beera nga nkikuleetera waneeno ku SMX Media gwe kyona okukola ku subscribinga ebisigadde obitulekere ffe wano ku SMX Media wetutewe tukikola gwatana kubeera ngu subscribing on get notification bell etojja kubeera ngu missing updates naddala nga zino still waneeno ku SMX Media tutambula ne Kivumbi omulombi w'edduwa akugamba nti gwe naayita mu kusomozebwa okw'enjawulo ebizibu eby'enjawulo ebizibu bya family ebizibu bya business ebizibu bya relationship Kivumbi omulombi w'edduwa ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu gy'olaba kapapula mu nsonda ebisigadde obimulekere MSSMX I sign out.